somo kuva mu butemu obwaliwo naddala nga tutandika okunoonyereza okufuna independence yali very peaceful naye nojja n'otunuulira nti n'Amini talinayo likodi we yakola ttemu ly'abantu bangi bayingira 15 bana nga tebafunye wadde verdict yonna naye nga bali murdered in Alex Waiswa Mufumbiro ku nsonga z'eggwanga Uganda. Alex Waiswa Mufumbiro ageraageranya obukulembeze obubi bwe batugamba obwalingawo bwe tutalabako abamu n'obwo obuliwo olwaleero bwe batuwaanira nti ate bulungi nnyo obwa Leero Kyakoze Museveni. Agamba nti obukulembeze bwa Amini babutendereza okuba nti bwali bubi naye Amini teyattako ku bannayuganda mu kirindi nga Mwami Museveni bw'akikola olwaleero. Olwaleero Mwami Museveni yeewaanira ku bannayuganda nga bwe yaleeta emirembe emiranga egiri mu ggwanga Uganda miyitirivu obungi, buli muntu akaaba lulwe, ekiwamba abantu kisusse ku bannayuganda, ekitta abantu kyongera okweriisa enkuuli ate nga battibwa misana ttuku ng'ensi eraba. Wabula teri avaayo kulwanirira bannayuganda kubanga abandi balwaniridde be basooka okuliisa omusimbi ne babazibikira emimwa tebasobola kwogerako nti abange bannayuganda nga battibwa ebitaliiyo. Bannayuganda balina essuubi mu bannaddiini nga balowooza nti oba bannaddiini basobola okwogera ku Mwami Museveni n'awulira. Wabula bannaddiini bonna babazibikira dda emimwa era kati tebakyalina bwogerero, tebasobola kulwanirira munnayuganda. Ne balowooza nti oba abakulembeze bano ab'ennono be banaayamba munnayuganda. Wabula we buli eno n'abakulembeze ab'ennono basajja battu ne bakazi battu bonna babazibikira dda emimwa tebasobola kwogera kubanga babeetoolooza abantu baabwe ab'obukundi bwabwe nti oli wagerezaako okwogera ku nsonga eziruma bannayuganda bamuteekako embeera emutiisatiisa omuli n'okwagala okubatta. Kati nabo basajja battu olw'okwagala okutaasa obulamu baasirikira ddala. Ensonga eziruma bannayuganda kitegeeza nti bannayuganda be balina okuzeerwanirira bokka na bokka. Waiswa agamba nti omuntu yekka asigadde okununula eggwanga Uganda be bannayuganda ffeffe nnyini nga tukwatidde wamu ne tuyambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali ku mulamwa gwa bannayuganda atatiisibwatiisibwa. Waiswa agamba nti ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu amanyi bulungi kye yayingirira nti kirimu okufa, n'olwekyo tebagenda kumutiisatiisa bamugye ku mulamwa ogwamuleeta mu byobufuzi. Yayingira omulamwa gw'ebyobufuzi ng'akimanyi bulungi nti ensonga ezintutte eno ngenze kulwanirira bannayuganda abanyigirizibwa. Wabula yagenda okujja ng'akimanyi bulungi nti ebyobufuzi byo birimu okutiisibwatiisibwa n'okuttibwa, naye yagamba yagenda okubiyingira ng'ebyo byonna amaze okubigumira. Agamba ekijja kijje kyayagala kununula ggwanga Uganda okulaba nga liva mu mikono gya bannakyemalira lidde mu mikono gya bannansi basobole okwerondamu omukulembeze asobola obbakulembera bye baagala. Nga yali mukyala Musoga ow'Ebugiri. So ensonga zino zitukwatirako ddala wamu ate nga bw'owulira nti Kamuyati Omusoga baamutemulira Bugiri oyongera okukaaba amaziga kubanga eruwuuka gye baakwata omwagala w'abangi. Ojjukira bulungi nnyo nti gwe yenna mpuliriza Busoga gye baasinga okukolera effujjo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bamutemulidde ku bridge. Bwe bava mu kwagala okumutemulira ku bridge baali batemulidde e Budondo bwe twali tuva e Kamuli tebaakomaawo okwagala okututemulira e Budondo era mu mbeera y'emu mu kibuga ekyo kyennyini era mu Busoga mujjukira nti obwasooka okufumbira ebifaananyi eby'abajaasi aba Uganda People's Defence Forces abaafukamira wansi ne bagezaako okukuba abantu nga bakozesa emmundu ya AK-47 abaali bawuga olubalama okugenda okusisinkana omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nabwe kityo guno omwezi si gwa kusaagirako era teguliba gwa byakusaagirako mu byafaayo bya Uganda. Nakyemalira kino nkiddamu era omugezi akimanye ne bw'alikola ebintu emitwalo 10 okusimuulawo obutemu bwe yakola bannayuganda tebalirabira. Era bino kambigambe gye n'omuwozi ne banne nti ne bwe mulikola obubboko ebintu ebisukka bitya tewali kye mugenda kukola kijjewo ettemu lye mwakola bannayuganda Novemba 18 Novemba 19 niwe muliba mutemudde abo balyogerako nga bwe musuubira nti musobola nakyo okukikola. Nina kye njagala nzigireyo ogezi n'ogamba nti olunaku luno mwalukuziza ku guno omwaka oba mwalumyusiza ddala ku kalenda ya NUP? Ennaku myuse ku kalenda ya NUP era bw'oba otunuulidde nti ennaku z'omwezi nga 18 all over the world babadde bagezaako okulaba nti ensonga eno eyogerwako lwakuba nti nga 18 bwe twandibadde twakoze emikolo
olw'obuvunanyizibwa n'emikolo egyali mu ggwanga twabyongezaayo mu kuwa omukolo gw'ekitiibwa kubanga isse bantu Kyabazinga Naddyope Bulowookuna yali ajja kulaga Busoga ine bantu n'eiwanga Uganda kati ng'ate ffe ab'NUP abaawangula ekiketezo ky'ebusoga abaali abayite ku mukolo gw'embaga ya Kyabazinga ate nga tetuyinza tegekako mikolo giri paralelo so ne kiba kya bugunjufu mu bugunjufu bwaffe engeri gye twagalana nnyo ne Busoga y'emu ku ebyo ebiketezo bye twawangula n'obululu kyododo era ng'abantu bali batusuubira okubeera mu mikolo egyo ne tuba nga twali tetuyinza ate kutegeka kintu kirala so ennaku ezo ziri ku kalenda ya National Unity Platform. In fact omwaka guno waliwo n'okulowooza nti twandibadde emikolo gino tugitegekera Busoga naye olw'okubanga era embaga ya Iseife Kyabazinga Naddyope Owookuna nayo yayamba nnyo okwongera okujja ekifaananyi walaba obwavu obwaliruuka walaba nga baleeta gye obwavu obuli Busoga ne General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba nti abadde tannalaba ku bwavu nga bw'alabye olwaliro bw'afunye omukisa okutambulirako mu mmotoka wansi ng'ali mu nguudo z'e Busoga yalaba obwavu mu nguudo ye mwennyini z'alina okukola nga sinkole yalaba obwavu mu accommodation yalaba obwavu mu masomero so olunaku luno n'eri Abasoga nkulu nnyo kubanga Abasoga teriyo nnaku ze balina mu mitima gyabwe ng'olunaku olwo oluliba olw'olusaale nabo okubanunula kubanga ne Busoga yennyini eri mu buwambe ate guli omukolo gwali gwabalamba oli mukopi nawe oli mulongo bonna abaali wali nakukola balina okulangira gyegwakufa waliwo abava mu Lulango luli olw'Ababuda waliwo abava mu luli olw'Abasomaliya Abatigure so kati abatali balangira ate ffe tulina kwagaliza kubanga twafuna maama agenda okulaba nga ffenna tuwambaatira tusobamu nga Busoga era tutambuze bulungi so gwaffe gwali gwakulaba nti emikolo gitambula bulungi tekayo essaala ng'abakopi n'okwagaliza Busoga okutambula awamu n'okulaba nti ne Busoga eri mu buwambe tuginunula kubanga Busoga kyeraga lwatu nti eri muki eri mu buwambe so emikolo twagisiima nnyo sijja kusukkawo awo mu byobuwangwa Busoga buli bwe tufuna opportunity Kyabazinga aliko n'atufunira omulangira tuba tungedde okwongerayo obukulembeze bwaffe so kyankizo nti waliwo continuity ekyokubiri abantu balina okumanya nti institutional memory teba ku bantu ebeera ku mulamwa kati omulamwa obukulu bwe bwa Kyabazinga bwebwa Kyabazinga era ffe ffenna bwe butuconscriptinga kubanga obutufuula Abasoga okwisa ekirala Busoga kwisania Busoga kukanya kutegeeragana kukkiririza mu kintu kyekimu kakati kikulu nnyo abantu okumanya nti setting ya institution bwetyo tusagiwamba tosobola kugiwamba kayongo tosobola naddala nga waliwo abantu abakyazanya roles ezaba Mirabyo Mirabyo mmanyi yali philosopher yali muzibu nnyo yayita nnyo mu bbanga mu bintu bingi nnyo Mirabyo omu ku ba philosophers mu French Revolution nagamba nti nja kuwayo obudde lunuzi gyensomesa French Revolution kubanga erimu ebyobufuzi bingi gwe byolaba olwaleero yagamba nga yali nobo kubanga mwalimu class divisions mu Bufalansa wakati wa 1700 centuries ezo ezaali zateekebwawo Obwakabaka nga waliwo ba nobles of the sword ne nobles of the road kakati ba nobles abamu nga roli yaabwe yabanga enkulu nga bwe gwabwe gwakujajjatta Kabaka Louis we-11 naye Mirabyo as a philosopher yatuukanga n'awakanya kuba mu nkiiko muli mwe baleeta ensonga yabangamu so bwe baleeta ensonga y'ebyensimbi nga baleesa ensonga y'ebyensimbi ndowooza bonna nzijukira bulungi bannabyafaayo banaatujjukiza Neka yeyali minisita w'ebyensimbi yeyali
ani minister w'ebyensimbi kati mu Uganda Bati Kasajja. Asi Kasajja. Kasajja minister of finance. Kasajja tali public service. So Kasajja kyali. Kasajja. Yowe byesimbi. Ibuzabuza nti buno balaba bajja. Kakati nola owebyensimbi w'ebiseera ebyo. Lugolobi. Buli kintu akibeeramu mabati agatutte yaleeta ebyensimbi okuyamba ensi. Kati lugolobi w'ebiseera ebyo mu Bufaransa bali bamuyita neka. Kati nga Mirabyi agamba Kabaka nti neka tasobola dakiika wadde n'emu kubanga byayisa ebyensimbi okuyamba abantu bisobola okubayamba. Olukiiko lulimba nobles, the nobles of the sword and the nobles of the robes, abaweereddwa ebitiibwa ab'engoye ne bali abazaalibwa abaki ab'amafumu. Lutudde lulaba Bufalansa egabadde ate nga yakkiriza nnyo mu Bwakabaka ng'Obwakabaka ayagala busigalewo naye ng'agamba bali ababeera n'Obwakabaka nga bagamba nange tubeere nga tukola ebintu ebisobola okukkirizibwa ki abantu nga Mirabyi bamuwulira naye nga ye abawa amawulire agavenowa kubanga ba great philosophers bonna bajja ne baboogerako ba Montesquieu abaawandiikanga nga bawandiika obulumi obuva wansi okwambuka waggulu kuba obuvunaanyizibwa bwabwe kuba nga bwolaba bwe tuli wano olwaleero nti obuvunaanyizibwa bwange nze nina opportunity okwogeraganya n'Obwakyabazi direct nina opportunity okwogeraganya naffe abakopi abawansi kati bwe nfuna omukisa nenzija ku paaka oba ne mbasisinkana kinkakatako obukakasi okubabuulira obulumi oba obulungi obuli mu bantu abawansi naye n'abawansi okubabuulira biki ebibateekerateekera abawaggulu. Ye loolo ya Mirabyi mu French Revolution 17 ajja lutambula French Revolution kubanga eva 17 etandika 1769 ebintu bino okutandika okudiscussingibwa awa direction abagamba bannange ebintu bino abantu eri bandifuuka ekirala naye nga bagamba bannampulira zibi bwe basuula obubaga buli kintu ekibaddewo abantu battibwa bo ne basuulawo obubaga ng'abantu battiddwa batemudde abantu ne basuulawo obubaga olw'okuba abantu bakoze eki batemuddwa nga Mirabyi abagamba nti weewaawo byonna bigenda mu maaso naye omusolo guno n'abantu gubayinze emmere mu ntamu ez'abantu tewali nkunyumiza French Revolution nkunyumiza Mirabyi n'awuliriza ategeere role njagala onyumize Mirabyi ng'omugeraageranya n'ekiriwo kati abantu babulijjo basobola okutambulira wenyini awo wendi era njagala ontegeere njagala bategeere Mirabyi era wa Uganda ne Busoga weyinza okutuuka nga tebawuliriza ku bigambo by'abo abazanya loolo ya Mirabyi mu revolution y'okununula Uganda abakulembeze obutaba bannampulira zibi okuwuliriza ebintu by'abantu ba mwananchi. So Mirabyi ajja babulira ebintu bino Mukama akola ebintu bye nga bw'atera okubikola ebyewunyisa mu 1791 kugambye enkaaga mu mwenda bitandika okuleetebwa ensonga calling of the States General Meeting waliwo ekibimba ky'abantu. But I think before 1791 or after the marching of women endozo yali ya 1793 siri sure n'emyaka it may have been 1793 the marching of women to Versailles abakyala bwe basalawo bonna okugenda okukumba okugenda mu lubiri okujjayo okwanja ensonga nti n'omugaati bali tebasobola kukola ki kugulya era awo Marie Antoinette wabagambira nti if you cannot eat cake if you cannot eat bread eat cake nti bwe batosobola kulya mugaati lya cake omanyi bbeeyi ya cake kati Kayongozo gamba nti banayepa ku kisikonzi mu mikono gaatwala twala erigenda mu gundi mu Otilof bakuwe ku cake e Black Forest kapisi bwe kati kagula emigaati lofu mukaaga naye kati ono kifo ky'okukuwa tooseemu akugambye ogenda ogule ekigula lofu mukaaga ez'omugaati byenjogerako bya Bufalansa. Mirabyi ye mukulu mu mboozi eno ng'owunzika Mirabyi afa mu 1791 ndowooza mu gumu naye nga revolution ekola ki
etojera era bwe yali afa yabagamba nti nfudde naye ngenze n'obuwero obusembayo obubadde busiba abantu obutafuuka lunabe mwegendereze nnyo kubirijja kubanga yali wa mirembe ne bwe baali bakayananga mu lubiri ye yakayananga abagamba nze njagala nnyo kabaka wange kyabazingawo ebiseera ebyo Louis the 16th nti nze njagala nnyo kabaka njagala nnyo obwakabaka n'amaanyi kalulu njagala akole ki agasigaze kubanga ye kabaka ki wange Miradi Komente yali mu Faransa ng'ate ne taata we era yali mukozi w'amaanyi mu Bufaransa nga balina endagabutonde y'Obufaransa Miradi afa agamba nfudde n'obuwero obubadde busibye emirembe mu revolution yeno ebinaddirira tubimanyi ng'oluusi bwe kugamba nti Kyagulanyi is holding the magnet for the against the eruption of what can happen if Ugandans are left at bay. Kyagulanyi akutte amasannyalaze agakyakutte Uganda ewamu obutatulika olw'obutenkanya obuliwo nti singa akeera ku makya n'aba mugayaavu mu kuhandolinga amaanyi g'abantu ate Uganda eyinza okufuuka amatongo kyokola batumuwa credit nga generational vision bearer. Bino ebigambo byenkugamba ebimu byayogera kati ebituwadde amaanyi n'enkizo kwe kubanga ayimiridde ku kiri ekya Miradi. Very unfortunately bw'amala okufa 1793 actually enabejja mati ngo abakazi bamala ogenda buli mukazi n'abasajja bayambalanga abakazi kubanga ewaka wali tewali mmere ya kufuna ng'ebiriwo kati bwe tugaa nti geto esobola okusitula bwe tugaa nti abantu abasoga abali mu kikalamoja tebalina kyakulya nti ne General Museveni bwe yajja obwavu buli Miradi bwe yagambanga Neka minisita wa finance lugolobi w'ebiseera ebyo obwavu buli Miradi bwe yagambanga Louis ow'e16 bwali buluma abantu bwe yasabye efube bye yali alabirira bwali bugenda kutuuka ekiseera nga tewali akyasobola ng'abantu beeryamputa era beerwaneko mu kwerwanako gwe kyenkubulira Kayongo Louis the 16th baamugja ku booda ng'ali kumala mu musubi ne baleeta entemula empya etanaddawo okubaayo mu byafaayo gye bayita guillotine bakwatanga omutwe kameza bwe kati kakati wano wabaawo space omutwe ne gubira wano mu bbanga ekyuma ne kigenda ne kidda ne kitema omutwe ne gudda wali ne bamanya nti ogenzi kazi gyotandikira